إن الحمد لله الذي أباح جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث والمضرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى وتمتعوا بما أحل لكم من الطيبات واشكروه عليها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال أيضا: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. الآية. تندرز الله سبحانه وتعالى نني متندو أمجفو أتنغ نمرونجي. Allah subhanahu wa ta'ala nanyine kutukkiriza kubeera nga tulya era nga tunywa ebyo byonna ebirungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala y'omu yoyo eyatuziyiza okulya ebintu ebikyafu ebyenyinyalwa na byonna ebituusa akabenje ku bulamu bwaffe. Njulira nenkakasa nti oli asinzibwa omutuufu okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ali omu Allah subhanahu wa ta'ala talina kimwegattako, talina kimwenkana, era talina kimufaanana. Nenjulira nenkakasa nti mazima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mbaka we. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira n'emirembe by'olubeerera ku mbaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era sokusaasira n'emirembe ku basahaba be na buli yenna agoberera enjigiriza gye bajja nayo okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Abange baganda bange abakkiriza, mbakuutira nga nange bwe neekuutira, tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, era tubeerenga tweyagala era nga tulya ebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala bye yatukkiriza okulya, era tubeerenga tunywa ebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala bye yatukkiriza okunywa. Bwe tumala okubirya era n'okubinywa, abooluganda tetwerabira kubeera nga tujjukira okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda bakkiriza, ekyokuyiga kyaffe ekyolwali biizinihi subhanahu wa ta'ala kigenda kukwatagana ne omwenge n'akabi akagulimu eri abo abagunywa kuno ku duniya, ate n'obuzibu n'okukaaba obujiji kwe bagenda okusanga yawma alqiyama. Baganda bange abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu tteeka eri mu surati al-Baqara, agamba nti ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah agamba nti abange mmwe abakkiriza, mulye mu birungi byonna bye twabagabira, mulye ebirungi byonna bye twabagabira. Bwe mmala okubirya oba okubinywa, washkuru lillahi, mubeerenga mwebaza Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, bwe mubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala gwe musinza. Buteekera abooluganda abakkiriza, Allah atulagidde kulya era n'okunywa kutwaliddemu nti tulye era tunywe ebirungi byokka ebyo by'aba atugabiridde. Bwe tumala okubirya n'okubinywa, tubeerenga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ataddeko okusoomooza naga nti bwe mubanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe musinza. Kyensuubira nti buli awuliriza yenna asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga osinza Allah subhanahu wa ta'ala gwe awuliriza, beera ng'olya era ng'onywa birungi byokka byokka Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza. Muteeke ddala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yahillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yahillu lakum at-tayyibat, Allah abakkiriza kulya,
Allah abakkiriza kuyingiza mu mbuto zammwe at-tayyibat birungi byokka wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith ate abaziyiza okubeera nga muyingiza mu mbuto zammwe al-khaba'ith ebyenyinyalwa ebikyafu. Baganda bange bakkiriza okusoma kwaffe okulwaleero nga bwe mbagambye tikugenda kubeera nga kwetoololera ku mwenge. Abaffe omwenge kiki? Omwenge kye kintu kyonna omuntu kyanywa oba kyalya ne kibeera nga kimukyusa ku magezi ge. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba sallallahu alayhi wasallam mu hadithi gyetusanga mu Bukhari ne Muslim yagamba kullu sharabun askara haramun, buli kinyweebwa kyonna ekitamiiza omuntu, buli kinyweebwa kyonna ekikyusa ku bulamu bw'omuntu haramun, kiri haram. Nolwekyo abooluganda omwenge gumanyiddwa buli muntu yenna ti omuntu bw'agunywa gukyusa ku magezi ge, gukyusa embeera ze z'abaddemu ez'obuntu n'azivaamu. Ogenda okulaba omusajja abadde ategeera obulungi ne bw'aba yambadde bulungi atya ng'atandika okwekola obusolosolo, ng'atandika okwekola ebitajja mu bantu olw'okuba ng'anywedde omwenge. Lwaki tuleese topiki y'okunywa omwenge abooluganda abakkiriza? Ebigenda mu nsi bitulaga nti abamu ku basiraamu banywa omwenge. Wal'iyadhu billah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atukingiriza era nga atutaasa ne famire zaffe. Abamu ku basiraamu basangiddwa nga banywa omwenge. Abalala tebakoma kunywa mwenge, abalala banywa enjaga. Abalala tebakoma kunywa njaga, abalala balya amayirongi. Si bye byokka naye ebintu bingi nnyo ebizuuliddwa omulembe guno nga bitamiiza, nga bikyusa ku bwongo bw'abantu. Ebyo byonna byonna muganda wange omukkiriza biri haram. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye mu hadithi nti kullu sharabun askara haramun, buli kintu kyonna kyonna ekinyweebwa ne kikyusa ku magezi g'omuntu haramun, kiri haram. Abooluganda bakkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa bwe yali ng'aziyiza omwenge yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir walansabu walazlam rijzun min amali shaitani fajtanibuhu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa suratul Maida aya ya 9 agamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza innama alkhamru mazima omwenge walmaisiru nezzaala walansabu n'amasanamu walazlamu n'obusaale obukozesebwa mu ngeri y'okweragula rijzun min amali shaitan, byenyinyalwa era bikyafu mirimu gya shaitani fajtanibuhu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fajtanibuhu, mubeerenga mubyewalira ddala, temuddayo kubeera nga mubyesembereza. Etteeka era abooluganda erisangibwa mu surati al-Maida aya ya 9 lye lituziyizaako ffe abasiraamu okubeera nga situnywa mwenge. Allah subhanahu wa ta'ala yaziyiza omwenge qalilan aw kathiran, kakubeerenga omuntu anywedde mungi, kakubeerenga anyweddeko katono katya, kasita kiyitibwa nti mwenge, kasita kiyitibwa nga kigenda kukyusa ku magezi g'omuntu kyonna ky'onywedde kibalibwa nti kitamiiza, kiri haram. Allah subhanahu wa ta'ala akiziyiza. Abooluganda abakkiriza omwenge mu Luwarabu guyitibwa khamr. Ekyagutuumisa khamr kubeera nti takhmaru al-aql, gukyusa ku magezi g'omuntu. N'olwekyo olwo kitwaliramu buli kintu kyonna ekikyusa ku magezi g'omuntu kibeera nga kiyitibwa khamr. Kikiva kibeera nti abakkiriza abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatuziyiza omwenge. Buli kyonna 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 ekitamiiza ekyefaanyizaako omwenge ekikyusa amagezi g'omuntu kyonna kiri haram. Twaliramu enjaga, twaliramu amayirongi, twaliramu simanyi kuba, simanyi cocaine, byonna 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 haramun, byonna byonna byagaanibwa. Omukkiriza toteekeddwa kubeera nga obyesembeza. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti fajtanibuhu, mubeerenga mukola ki? Mubeerenga mubyewala. Abooluganda abakkiriza Nabbi sallallahu alayhi wasallam
yagamba mu hadithi yagamba nti kullu muskirin haramun, buli kyonna ekikyusa ku magezi ga muntu ne kimutamiiza haramun, kiri haram. Nolwekyo abakkiriza abooluganda abakkiriza abasiraamu abali eyo nga munywako ku mwenge, abasiraamu abali eyo nga banywa ku njaga, abasiraamu abali eyo nga balya amayirungi, abasiraamu abali eyo nga banyookeza smikuba cocaine, byonna haramun. Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugambye nti kullu muskirin haramun, buli kyonna ekikyusa ku magezi g'omuntu kiri haram. Abooluganda abakkiriza tukisanze emirundi mingi nti ennaku zino abantu naddala abeetaba mu biduula ng'okugenda mu mazina, ng'okugenda mu biduula by'ennyimba simizironki, ng'okugenda mu mizannyo, ng'okugenda mu zikomedi, wallahi bayigiddeyo emirize abasiraamu egy'okunywa omwenge. Naye bannange mukimanye nti omwenge haramun, Allah subhanahu wa ta'ala yaguziyiza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba mu hadithi emu agamba nti la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, nti omukkiriza wonna wayendera tasobola kwenda okujjako nga simukkiriza. Tateeka wonna wogendera okutuukiriza ekikolwa ky'obwenzi, Allah subhanahu wa ta'ala akujjamu obukkiriza ne bubeera nga budda wabbali. Era mu ngeri emu n'agamba nti la yashrabu al-khamr hina yashrab wa huwa mu'min, na buli yenna anywa omwenge ddala mu abasiraamu, buli wonna yenna anywa omwenge, buli wogenda n'okwata cupa y'omwenge oba egiraasi oba okutta enjaga oba okutta mayirungi oba kiki kyonna, kasi okiteeka ku mumwa bwoti, Allah subhanahu wa ta'ala ng'akugjamu ki obukkiriza. Nolwekyo baganda bange tubeere nga twewala ekigambo eky'omwenge, naye nga ekintu ekisinze okubeera nga kisika abantu okubeera nga batandika okunywa omwenge abasiraamu, kwetaba mu biduula, ng'okugenda mu nnyimba ezo, ng'okugenda mu mabaala bw'owerekeddeko banno, ng'okugenda mu bintu byonna ebikola ki ebibeerako emyenge. Nolwekyo baganda bange abakkiriza omwenge guli haram, tegukkirizibwa omusiraamu okubeera nga agunywa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali nga atutegeeza ku bubi bw'omwenge, yatugamba nti la'ana Allah subhanahu wa ta'ala sharibu al-khamr. Allah subhanahu wa ta'ala okumanyanga omwenge kintu kibi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolimira omwenge gwennyini, n'akolimira oyo agunywa, n'agukolimira omuntu agutambuza. Omusiraamu n'osanga omusiraamu bw'olukuba nga avuga turaka ne bamupangisa mbu abapatikira omwenge gwabwe agutwale ejjinja, agutwale Masaka, agutwale South Sudan. Ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala bw'okikola oba oli mu kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yakikola ki yakiziyiza. Allah era yakolimira omuntu aguze omwenge n'owagubadde nga togunywa toteekeddwa kugugulira mulala, Allah abeera nga ekikolimo kye kikukwata. N'oyo gwe bagugulidde Allah subhanahu wa ta'ala naye yamukolimira. N'oyo agusitula leka gamba nti anze sinywa naye nze nsomba busombi wali nsitula busuzi mwenge ne bampayo kye bampadde, Allah subhanahu wa ta'ala naye yamukolimira agusitula. N'oyo gwe bagusitulidde oyo agambye nti nsituliraako wano, naye Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akola ki amukolimira. Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira n'oyo agusogola. Kobeere nga oli musogozi wa mwenge naye nga oli musiraamu naye nga nti anze ngenda bubigenzi ne mbayambako okusogola, Allah yakuteeka mu kikolimo. N'oyo gwe bagusogoledde omusiraamu ayinza okuga nti anze sigunywa naye nze ngusogola busogozi, nze nenkola ki nengutunda. Akhil karimu ne mwannyinaze ebyo byonna Allah yabikolimira. Okubisitula obusituzi obanga kusitulirako busitulizi munti Allah yakikolimira. Nolwekyo beeranga okola ki weewala ebintu byonna, buli kintu kyonna ekiyitibwa mwenge beeranga okyewala. Nolwekyo baganda bange bakkiriza omusiraamu bw'otogamba nti nze sigunywa naye nze ngulira bugulizi, oli ne bwabeera nga waluganda lo ne bwabeera nga mukaddewo nga si musiraamu, toteekeddwa kubeera nga omugulya omwenge. Allah subhanahu wa ta'ala yakiziyiza era n'akiteeka mu bikolimo ebyabo bakolimira olw'okubeera nga banywa omwenge. Abooluganda bakkiriza mu hadiisi endala
nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ijtanibul khamr, yagamba nti mwewala omwenge, fa innaha, olwokubanga miftahu kulli shay, miftahu kulli shar. Yagamba sallallahu alayhi wasallam nti olwokubanga omwenge miftahu kulli shar, kyekisumuluzo kya buli bibi byonna. Omwenge kyekisumuluzo kya bibi byonna byonna byonna. Kubanga omuntu wanywa omwenge bwe kubanga kwenda ajja kwenda, kubanga amagezi gajja kuba gakyuse. Omuntu wanywa omwenge buli kintu kyonna ekibi asobola okukikola olwokubanga amagezi ge gajja kubanga gakyuse. Twagala tumalize ne hadithi eno abooluganda abakkiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba sallallahu alayhi wasallam, thalathatun, abantu basatu, la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjana. Babyerabire, tebagenda kuyingira jjana. Kasitoberanga oli omu ku bantu abakola ebintu bino ebisatu, ejjana gyerabire. Yagamba nti mudminul khamri, omuntu anywa omwenge n'agenderera paka Allah lwamutta ng'abadde nabeera ng'akyanywa omwenge, oyo ejjana gyerabire. Owokubiri, wa qati'ir rahmi, n'omuntu akutulawo oluganda n'abooluganda lwe. N'owokusatu, n'abagamba nti wa musaddiqun bisihir, n'omuntu akkiriza era n'abeera nga atambulira ku ddogo. Omuntu yenna akkiriza eddogo n'abeera nga alitambulako buli kimu kyonna nga agenda kweraguliza n'okugenda mu malogo n'okugakkiririzaamu n'okugakolerako, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuteeka mu muliro, ejjana agyerabye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti abantu abakola ebintu ebyo bisatu tebagenda kubeera nga bayingira ku jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المستمعين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى وكلوا من طيبات ما رزقهم الله واشكروه. abuluganda bakkiriza nziramu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, n'okubeera nga mbakubiriza tubeerenga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tubeerenga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola ebyo byokka byalagira era nga tuleka buli kyagaana. Abuluganda bakkiriza tubeerenga tulya birungi byokka Allah bye tukkiriza, tubeerenga twewala okulya wadde okunywa ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yabeera nga aziiza. Abuluganda bakkiriza ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kibadde kikwatagana n'akabenje n'okuluma obujiji ebigenda okutuuka ku muntu afudde ng'anywa omwenge. Abuluganda bakkiriza omwenge guli haramu ku musiraamu, takkirizibwa kubeera ng'ogunywa wadde ogukwatako wadde ogugulira omulala wadde ogutransportinga wadde okukola ekintu kyonna ekikwatagana n'omwenge. Nolwekyo abuluganda twewala omwenge. Naddala abavubuka bannanga, abavubuka muyingidde nnyo mu biduula ebyatuusizza okubeera nga musendebwa ne mbeera nga mutuuka okunywa omwenge. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo akinyiigira nnyo era yakikolimira nnyo ekyokunywa omwenge. Nolwekyo baganda bange tubeerenga twewala buli mbeera yenna eyinza okubeera nga ekutuusa ku mbeera eyinza okubeera nga ekusemyasemya n'otuuka okuyingira okunywa omwenge. Baganda bange abavubuka mwewala ebiduula, kubanga ebiduula yeeva abantu okuyigira okunywa emyenge. Abavubuka abakyali mu masomero mwewale okubeera nga mwetaba n'abo ababeera nga banywa omwenge. Nolwekyo baganda bange ekigambo ky'omwenge nsonga nkulu nnyo mu busiraamu, era okumanya nga nkulu nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti singa omuntu anywa omwenge mubeerenga mumubonereza, mumukube embooko omulundi ogusooka, ogwokubiri era mumukube embooko, n'ogwokusatu mumukube embooko, bwaddamu n'agunywa ogwokuna. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti faqtuluhu, awo mubeerenga mumutta, abeera nga omusaayi gwe gukkirizibwa okubeera nga guyiibwa. Omusiraamu singa anywedde omwenge
n'abeera ng'akitegeerekese n'awaabirwa eri omukulembeze w'abasiraamu akolebwa atya. Ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam balinga bamukuba embooko, abalala ne bamukuba empiya, abalala ne bamukuba ensambagere naki, naye ne kibeera nti tewaaliwo komo libeera nti limanyiddwa nti akubibwa embooko bwe ziti, okutuusa ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu we yalibeera khalifa. Abantu ne babeera nga bayitiriza okunywa omwenge, n'avaayo n'akola mashura, n'akola okwebuuza ku basahaba, ne bavaayo n'ekintu kimu nti omuntu bw'anaabanga anywedde omwenge tujja mukubanga embooko 8. Nolwekyo okuva olwo omusiraamu singa anywedde omwenge n'amanyibwa n'atwalibwa mu mateeka g'obusiraamu mu muzikiti oba mu basiraamu oba kuŋŋaanira, abeera nga akubwa embooko 8. Singa addamu okuwunya omulundi ogwokubiri era akubwa embooko 8, n'ogwokusatu embooko 8, bw'addamu okuwunya ogwokuna amateeka g'obusiraamu gamulamako nti abeera attibwa. Nolwekyo baganda bange tubeere nga twewala omwenge olw'ekigambo ky'okubeera nti kikulu nnyo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyaziiza. إن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم المجرمين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم وأقيموا الصلاة.